ekyali ku ntandikwa. In China, legends of unrivaled warriors have existed forever. Engeri ezikwata ku balwanyi ab'omutawaana zibaddewo olubeerera. Experts who absorb the power. Abalwanyi abo abaafunanga amaanyi okuva mu ggulu n'ensi. What makes them stronger? Every ally they meet increases their potential. Nga buli mulabe gwe basisinkana ne bamutta beeyongera amaanyi. Power within their bodies. Ekyo kyabayambanga okufuna amaanyi ag'enjawulo mu mibiri gyabwe agatenkana n'ag'abalala. Unrivaled warriors are blessed by the heavens. Abalwanyi abo ab'enjawulo baali babeerebwa emikisa okuva mu ggulu. You could say that unrivaled warriors are the chosen ones. Era nga mu njogera ennyangu oyinza okugamba nti abalwanyi bano abateekanika be baabanga abalonde. Bagambye nti dynasties zaali zisitukanga endala zigwa. Entalo nnyingi ezaali zitaalise mu kaseera akazibu. Okuggyawo embeera eyo enzibu tutandikire mu Yanga, embuga ya Han yasalawo ereeta amagye gaayo ng'eyagala okuzikiza ebitundu eby'enjawulo ebyali bigezaako okufuuka eby'ettabbo. Tutandikire Gwangzanga. Embuga mu Yan baasalawo Abaani basindika amagye nga balabye ebitundu bingi ebyagala okukola obwakabaka obw'enjawulo ekyo nga tekikkirizibwa ne babatuma e Masaka. Masaka eyagala kweyawula ne bagamba nedda, Masaka osaaga weyawula gwani. Baatuma ejje kulaba nga bazikiza obuyeekera obuboneseewo e Masaka baaba etandise. Yenze Dangzu gano magye gange. Buli muyeekera ngenda kumutta baaba General Dangzu. Bamutuma ayimirize obuyeekera General Dangzu. General Dangzu bamutuma ayimirize obuyeekera baaba era bw'ata General Dangzu n'alumba. The Han dynasty is dead. Obwakabaka bwa Ani bugenze. From this day forward, the world will have peace and prosperity. Otandika naleero segenda funa emirembe abakyenvu nga tulumbye Zhangjiao akulembera Bayero Tabanzi. Jeno okubetea Ngango akulembera abakyenvu. Ekikulu ekyali kiri mu mbeera ebiseera bino buli muntu nga mulogo. Olutalo nga lugenda maaso zaleeta abalwanyi basatu abaali bayitaayita baasanga olutalo. Omwami ono n'asooka azikiza obudde banna emisana ttuku. N'asooka azikiza enjuba n'agijjako n'ayita amaanyi ag'ekizikiza. Enzikiza n'etandika okukwata emisana ttuku. Laba eddogo n'alyoka asindika amaanyi ge ne galumba mu lutalo. Firimu etandise. Leero tulaba eno. Abasajja babadde abalamu bafuuka ebisolo. Emirambo egibadde gyebase gisituka. Anti bitembeddwa. Anti kati batembeddwa. Tebakyali bo. Batembeddwa. Tebakyali bo. Balina ebibatembye. The yellow turbans have already cornered the troop. Bayero Tabanzi nga amagye bagasazeeko. General Dangzu n'alabanga bamaze. End this quickly. Twandise omuyeekera ono Zhangjiao. Kino ntukimala mu bwangu. We weren't born together. Baganda we shall die together. Tebaatuzaalira wamu naye tujja fiira wamu. Bano abooluganda abasatu abataazaalibwa wamu baaga tebaatuzaalira wamu naye tujja fiira wamu. General Dangzu bamulina. 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 Emirambo ne gyetola General Dangzu. Bano be baalaba. Abayise bakiganye. Abayise balaba embeera ne bagigaana. Abakulembedde Aliyu Bey, Gwaniyu ne Zanga Fei. Dangzu bamutta. Bamutwalaganya.
turban soldier! Wama mutabajasi ba Yellow Turban bonna naye nga batika kwene ensikiza ekutte bana banange Dongju bamutwala omwana najja n'ataasa abali beetolodde embalaasi ya General Dongju n'amala bakuba n'atandika ani oyo base be bano alwanyi abagambiddwako banaatamekwa abatenkanika balina amaanyi ag'eggulu n'ensi balina amaanyi ag'eggulu n'ensi laba amaanyi baaba omulwanyi omu buli luwubatta 100 balina amaanyi ag'eggulu n'ensi bakulembeddwamu Liu Bei batabu hey labakasa yakagadinga nekamukwatera gwaleetedde gwan wacha gwaleetedde gwan Zhang Jiao. Gwan Zhang Jiao so You today. nalayidde okutta olwaleero Of the Han Court. ku lwa gavumenti ya Han yabadde aleeta eddogo wano eddogo ne lita ekibadde ekikutte obudde kibutadde va wano wacha abadde alemya amagi naye ate abantu obuntu bamusabula naddukirawo zanjanga nadduka ataasa obulamu ne banne abakyenvu ba Yellow Turbans bwe bate olutalo General Dongju n'aluwangula naye nga bamuyaweyambye odduwangula be balwanyi abasatu baatamanyi ab'ettabbu bakulembedde Li Bai. I am Li Ru, yenze Liru his military advisor. nze muwa amagezi wa General Dong To graciously thank the three of you for your jena abasiimye nnyo kyemukoze No need. tekyetaagisa General Dong is the head of the Han army. General Dong yakulemberera amagye g'abahaani you are tubadde tuzze kuyamba artist. nga temwewaana So capable at such a young age. muli baana bato ne muyiri b'amaanyi If I were to ask you to tell me your name, temufayo embuuza amannya gammwe nalanka kizi muyina magye I'm Liu Xuandua. yenze Li Shande Guan Yun Chang. Guan Yun Chang Zhang Fei. Zhang Yide The three of us carry no official rank or title. ffe abasatu tulina bitiibwa Fight in service of the Empire. twewaayo okuweereza eggwanga lyaffe n'agenda jeno nga tabawadde budde bulala jeno yabalaga ettima nabo ne batambula bakole ebyabwe naye nga jeno tabalaze laava eri awo ani tuddako eno olutalo lwalugenze maaso ne waliwo jeno omulala yali alulengerera ewala teyalwetabaamu yalulengerera ku kasozi ye n'atalwetabaamu Risked her lives to save Dongju. tutadde obulamu bwaffe mu kataba g'otaasa Dongju He's an official. naye tasiima koona nti ofiisa wa mbuga Welcome here. We'll go somewhere else. nga bwe batatwaniriza wano katugende ewalala Appreciate it for long. wali abajja okusiima ebikolwa byaffe tugende waba Dongju tatusiimye tugende gye twagala
abakoze nnyo taasa Dongju yabalaga tabasiimye. Liu Bei n'abaga temufaayo. Tugende gye banaatusiima. Akatandika bakaita Dynasty Warriors ISP omutaka Uganda akatandika butandika. Ne ISP.ug tukatandika. Oluvannyuma lw'okufa kwa Zhong Jiao Bayero Taban zibagwawo embuga y'abahan amaanyi gaali gongedde gikendeera. Bayero Taban zibagwa naye ataka tabanko keeyongera okuwakanira obuyinza kweyongera. Bawolords ne beeyongera Bayunich ab'enjawulo naye nga Dongju yalabise okubanga ayina ate omulangira alina okufuga embuga gwe yali awambye era ng'ayagala tuteekawo obuyinza obw'omulangira ono afuuke empola nga Dongju ate ye yali waggulu wa empola ono. Dongju awambye omulangira alina otwala embuga naye nga kabaka atudde mu ntebe takyalina buyinza. Muganda we Dongju gwawambye ayagala mussa ku Namulondo mbu abeere ng'afuga naye nga mu butuufu Dongju yafuga ate kuba yalina amagye yalina n'amaanyi. Tuli mu biseera ebizibu nga Han Empire amaanyi gagiwedde. Tudde embuga kabaka atudde ninga akankano kamala yuni empolo omuto w'abahan gwe bayetanga Liu Bian atalina maanyi. Dongju najja ekiso mu maaso ga empola. Listen carefully. Muwulirize n'obwegendereza. A long time to say this. Ninza akaseera akawero bategeeza bino. Rules over all. Beene yatufuga ffenna. Fire all. Era alina okuba nga yatuwa essuubi. Don't you agree? Temukkaanya nakyo. Otherwise, bwe kitaba ekyo can he be expected to rule the nation? Anaafuga atya ensi eno nga tawa ssuubi? Kabaka atawa ssuubi anaafuga ani? Master Situ. Master Situ. Official of the Han court. Gwe mukungu akulembera embuga ya Han. Do you agree? Naawe okkanya ne kye njogera? By asking for. Of course you agree. Am I right? Dongju, you traitor! How dare Ne Dongju likalinkwe. Emperor's only son! This is treasonous! I'd rather die than... Oyinza ota okuwamba omwana wa Emperor gw'alina. Buno buli bwankwe. Nze afazaali nfa naye nga sikuweereza. Oyo mugende mmutte. Teyabirwa namu. Ojja kufa bubi gusajja gwe. You still haven't answered. Tonnanzira mukulu. Naawe owakana oba okkiriza? Do you agree? Owakana oba? Not. I agree. Anzikiriza ssebo teri atayagala bulamu. Siwulidde. I agree. Nzikiriza taata. Is wise. His Majesty is too weak to be our nation's ruler. Jeno mutuufu kabaka munafu nnyo tayinza kukulembera ggwanga lyaffe. Omulangira Chen Liu yalina ku maanyi. The throne. Era nga ffe ng'abakungu tugamba kabaka tumuggyemu obwesige ave ku Namulondo. Tulonda omulangira Chen Liu atuule ku ntebe. Era bw'ati omwana n'aggyibwa ku Namulondo. Ne baleeta ono afugibwa General Dongzu n'amutuuzaawo. Bannange weetegereze. Omu ku bajaasi ab'omutawana Xiao Xiao yali alaba mbulumi obutagambika. Baminisita kati boogera bwama. You honor me with your presence. Bannaye mwebale kukkiriza okujja mwanu. Prime Minister n'abayita bonna. Prosperous and glorious Han Dynasty faces its worst crisis yet. We just defeated the Yellow Turbans. Tusobodde okwangula ba Yellow Turbans. Is stealing the empire. Naye ate Dongzu Namulondo ayagala kugiwamba. Oh, it's despicable. Byakola tebyogolekeka. And caused chaos in the palace. Kabaka amumanyiira. This philandering has brought disgrace upon the empire. Aleese okuswala eri embuga. Yakutte Namwandu. Is truly revolting. G'amazima ono muyeekera awedde emirimu. Shawo yabasekerera.
Shao bannange yabasekerera. Zhao Mengde. Shao Mengde. Everyone is mourning for the nation. Fenna tuli mukungubagira gwanga guli kuki. Because you're all laughable. Mwenna musesa. Fools. Are you planning to drown Dong Zhuo in your tears? Kati muli mukukaaba. Kyemwagala ogamba mugenda kukwata Dong Zhuo mumubbike maziga gamwafiira omu. There isn't a man among you. Mwenna temuli mu musajja. Temuli mu musajja mu mwenna. Get this disrespectful brat out of my sight! Bannange kino ekisajja ekitatuwa kitiibwa mukijje mu maaso gange. I'm the Calvary Captain. Vawan. It may not be much. Nyinza okubasinda madaala manene. I'm not afraid to take action. Naye afazaali siri mutiitiisi kubaako na kyenkolawo. He's gone mad. Nze ngenda kutta Dong Zhuo. Come away. Don't bother. Aba yonna agudde ddala mujje wano. Ate mutegana. I was just leaving. Mbadde ngenda. You bunch of women. Just hide here and cry. Mwenna muli bakyala mwekweka wano mukaabire wano. Tudda mu Shi County. Embeera nzibu nnyo mu Bahani. Embeera mu Bahani bannange yali nzibu nnyo. Embeera ng'ekyagenda maaso nzibu nnyo mu Bahani. Have you decided? Will you give it to me or not? Okkiriza ogenda gumpa omuggoba nedda. Ogenda kimpoba nedda. All right. Kale. County. Commandant Liu. Commandant Liu. What is your background? Ebikwatako bye biruwa. Prince Jing was my great ancestor. Ndi muzzukulu w'omulangira Jing. In the Zhaojun district, I fought over 30 battles with the Yellow. Nwanye entalo ezisukka mu 3 ne ba Yellow Turbans. So I was elected to the position of county governor. Kyebava banno afuuke county governor. Talking about your accomplishments in claiming royal. Oyinza otya okulimba by'otuukiriza n'olima nti oli mulangira. This Imperial Commission has one purpose: to punish rotten and corrupt officials. Era ekitongole kino ekirwana okubonereza abakungu abali b'enguzi nga ggwe. Liu yasanga omusajja ataalwa nnyina mu lutalo ate yena ayagala amusalire omusango. Bannange Official is a serious offense. kye yakola ate ye n'amukwata n'amubonereza. N'amukwata ye n'amubonereza. What's all this about? Aba ebino byaki? Official is trying to frame you! Ono ofiisa ayinza ate okugezaako okuwayira by'otaakoze katumukube emiggo wabula liye ayina basajja be. Bano ababiri Of government official. bayinza batakuba omukungu wa gavumenti bano. I swear it. Mujja vundira mukomera mwenna ndayira. And I will not let his reputation be sullied by a corrupt official. Muganda waffe mutuukirivu. Tetugenda ganya linnya lye abakungu mu abali b'enguzi ate okulitta. Ha! Kumba amagye ne poliisi bizze. Don't kill them! Zanga Fei, tobatta. I won't leave. Liu Bai yabagamba bwe mubatta sijja kuva wano. Bano baganda bababiri. Hey, let's go! Owaye Zanga tugende nno. Gye babadde bagenza okubudama be bano abalwanyisa ennyo aba Yellow Turbans ne babatta. Naye ate ni gye bagenda okubudama naye waabalema kubanga ensi yonna ejjudde bali banguzi. Naye nga balina amaanyi agatalina alina. Tuve wano tugende wamma. Baba olwo nakubye nga tayagala kukutta. Bano balina amaanyi. Babu ngeeta. It's been over Liu Bei. days. Tutambudde ennaku 10. We reach Heroes Peak. Buwanvu kyotuuka ku Heroes Peak. It's just past the next mountain. Bw'oyitako olwo lusozi oba otuuse gye mbagamba. Anywhere, as long as we steer clear of any more corrupt. Ffe gy'otugamba gye tujja okulaga kasita twewala b'ofiisi abali b'enguzi. I refuse to serve the court. Nze nagaana okuweereza gavumenti. He was cold as ice and steel. Yalina omutima ogw'ettima ng'alinganga kyuma. Didn't even have time to blink. Nga bw'abatta abantu tabaana budde kutemya. He went. Nga buli gy'ayita buli kimu kimutya n'ebinyonyi bimutya. Lubu Ferocious predator. ng'alinganga nsolo eruma buli kiramu. Despite his human exterior, Yadde bamulabanga omuntu is a monster. naye munda nsolo ewedde emirimu. After he took the heavenly halberd from me, Bwe yajja n'anzijjako ekisa eky'omuggulu eky'omutawaana Honor Dingwen, bangambye yagenda n'akolera Dingyani. Trade him and join that traitor. Yatadda Dingyani ne yeegatta Kalinkwe Dong Zhuo.
Dingyan yali ali awo omwana gwe yakuza ng'amukuziza ng'omwana. Omwana yali azze okumutta. Omwana yaddanga afunye amaanyi naye ng'atayagala kutta Dingyan eyamukuza nga taata we. Dingyan yajja n'amaanyi agatagambika ng'atta 10 olundi gumu n'alumba kitaawe. Dongju is just using you. Aren't you doing the same? Yamugamba Dongju akweyambisa. Ne kamugamba gwe naye si kyonkola. N'amutemako omutwe. Abadde agenda kutemya. Your power is unrivaled. Wabula amaanyi go tegenkanika. Before they even have a chance to blink. Otta abantu nga tebannatemya. Oli wa era ng'abanene bonna babeera n'atandika ofuluuta. Mengdu, this 7-star dagger cuts through steel as if it were mud. Baamuwa ekisa n'amugaa kino okiraba ekisa ekiriko emunyenye omusanvu. Bannange ekisala ne kiyita mu kyuma nga kiringanga ekisala ettaka. Siitu kyekisa kye yamuwa. N'amugamba njagala osajja ekitemeko omutwe. Era yajja n'ekisa kino. Ate Dongju wabula nga Libu akomawo. Aba agenda musala omusajja n'asukka. Yafukamira fukamizi. N'amugamba wa okola ki? 7-star dagger cuts through steel as if it were mud. Mukama ngolaba kino ekisa eky'emunyenye omusanvu kisala ebyuma nga kiringanga ekisala enfuufu. Banne ekirabe mbadde nkikuleetedde ng'ekirabo. Amukwatiriza agenda kumutta. Waliyo ekisa ekikola ekyo. Ye taata. For yourself, if you don't believe me. Bw'oba tokkiriza kigezeeko walabe. N'asala endabirwamu. Ekisa kyayita mu byuma byonna. That is some sword. Kisonga kya ttabbu kino. Lubu n'abasanga. I've prepared the horse. Embalaasi ngitegese omwana gye ngenda omuwa. Thank you, Chancellor. Weebale nnyo kyansala. Really should get going. Kaŋŋende. All right. Lubu ng'amulaba. General Lobo. One of a kind indeed. Kino ekisa tekisangika. At least not for you. Ekyo tekibadde kirabo kyo. To use it to kill you. Sha abadde ateekateeka kisa ekyo kyeyambisa kutta. Mengdu was rather calm and sincere. Sha Mengdu ng'abadde mukkakkamu ate nga amazima. Sign of him wanting to kill me. Nga simulabyemu bubonero bwagala kunzita. Precious horse. Olaba mulimbye n'omugula n'embalaasi ennungi. Ate nga nzitira ki? Munene esiga. Bwato Captain Shao Mengdu agenda. Sema embalaasi eyino. This'll do nicely. In my opinion, Cao was acting rather suspicious. Naye nange mu ndowooza yange, Shao engeri gy'abadde yeeyisaamu yakwekengera. Here for questioning. Yeetaaga kukwata bamuleete tumubuze ebibuuzo. If it's true, bwe kiba kituufu, he'll never get out of Luoyang. Tajja kufuluma Luoyang. Eno tawuni y'embuga. Tajja kugifuluma. Oda n'efuluma. Go. Mugende mumuleete. Balagira Captain Shao Mengdu bamuleete. Bamuleete. Oda efulumye. Shao akwatibwe. Tafuluma. Jana Lubu n'atuulira eyiye esinga okudduka. Oda zize ebiragiro bifulumye. Shao Mengdu akwatibwe tafuluma. Abaye muyimirize tafuluma n'akimanya. Yamubateka embalaasi n'abaaga kino. Abusale ne bajjawo. Mwana mpaka sana ne bamwongera akalala nga ne Lubu ajja n'asigala ng'agenda n'abakumako omuliro. Yadduka naye nga Lubu amulemeddeko. Yadduka naye nga Lubu amulemeddeko. Captain Shao Mengdu ekisajja ne kimulemerako. Ekisajja ne kimulemerako. Tekizanyira ku muntu ayagala kutta mukama waakyo n'ayingira ekibira. Ekisajja ne kijja. General Lobo agoba Amudi Calvary Captain Mengdu. Shao Mengdu tunulira. Laba embalaasi. Laba embalaasi. Babali. Laba embalaasi. Bannange
laba embalaasi laba embalaasi laba embalaasi laba embalaasi baba Chena Lubu nekimusanga n'atema nekimutayiza n'aweta nekimukuba n'ava ku mbalasi n'agenda mu bbanga nadda alo General Lubu Watabu sijja lwana naye ndabye sikusobola n'aleeta amaanyi ge n'aleeta amaanyi mama togambanga nti nalwana nga tolwananga na Lubu togambanga nti nalwana nga tolwananga na Lubu bw'oba tolwananga na Lubu togambanga nti nalwana gamba kibayisi pusemawero tugenda maaso busi yawo we wali ebyetabu oganye Lubu n'akwata ekiso kye eky'amaanyi g'omu bbanga n'ayita amaanyi ku ggulu n'akubet ekibira ekisigadde kyonna n'akiyiwa nze nkutta nsaanyawo ekyalo okutwala omuntu omu aye tuddawo tunyumye ekyo kimumbu aye simanyi omuntu twamugobye esaala namba tugoba oyo omu bino binyumizibwa omukongozi gwe tusanze mu mbuga y'ebiso gyayise Sword Castle bannange yadde Lubu yalooza nti atemudde Shao Commandant Meng De Shao yali tafudde. Is that a person? Waye si muntu. Waliwo abaali banoonya ebyabwe mu kibira ne bamulonda. My name's Huang Fu. Baneemu ku omuntu omukyamu nze Huang Fu. Cao Mengde, how could I mistake you? That day. Mwana nge Cao Mengde kyoga nyinza okwatamu omulala. For a post. Nyinza okwerabira engeri gye wantunuliramu nga nze muloyanga nga nsaba ekifu. Tomorrow I'll bring your head to the capital and claim my reward. Leero ngenda kwetikka omutwe gwo ngutwala embuga. Nsabeyo ekirabo kyange bansasule. Ngende banneebaze. Ndaga nti mwetegefu okufa olw'ekyo kyalwanirira. A real hero. Bannange Governor Chen yamugamba gwe muziro wa nnamaddala. Please accept my bow. Era sikkiriza nkuvunnamire. His position and his family to help Cao with Chen Gao yasuulawo famire ye n'ekifo ky'abadde alina ne yeewaayo ataase Shao. Cao's father. N'amuleeta ew'omusajja eyali ow'oluganda ennyo gwe baayetanga Luboshe nga wa luganda nnyo eri taata wa Shao. You're safe now. Baneensanyusa okula mwanange wano oli mirembe. Emily. Tuli ba Luganda. Atono. This is my blood brother, Master Lu. Nankatono muganda nge Musayi Master Lu sinkana Governor Chen Gong. For him. Mune singa tabadde Chen Gong ono nandibadde mufu. Thank you. Mune we bali taasa mwana waffe. I humbly bow to you in gratitude. Wallahi muganda nkati nkuvunnamira taata we bali kutaasa Shao. So, please follow me. Kalibuni bannaye. Come here, quickly. Abaye family mukuŋŋaane embalage. It's my family. Ene family yange. Sons and their wives. Bano baana bange abasatu ne bakyala baabwe. Everyone, this is my blood brother's son. Abaye mu mwenna ono ye muganda gwe bayita San. Wone Cao. Handedly tried to assassinate General Dong ng'ayimiridde ye yekka yeewayo n'ayagala tte General Dongzhu to have him visiting our home. bannayino tukyalira neno kitiibwa ky'amaanyi twesiimye okubanga atukyalidde. We have guests. Tuyina abagenyi. Wine. Muleete Out wine. of wine. Omwenge gwatuweddeko muzeeyi. It's all right. Tewali tabu. I'll ask my wife to prepare some extra special dishes for you. Ngenda sa mukyala nga afumba emmere endala ey'enjawulo Wine. mulyeko. Nze ngenda mu tawuni nguleeku wine. Son, take them to the guest room. Wayi mutabani batwale mu nnyumba y'abagenyi. Tell him. Baabaaniriza mu bitiibwa. Master n'abaleka mu nnyumba ye n'abaana be basatu n'abakyala baabwe. Baabeebase Shao yagenda okudda engulu
ng'aloota ebirooto ebitategereka kati ng'alaba we yayiseewo nga muzeeyi atundudde bulala alaba bonna babadde bamwetegereza abawulira nga bawagala biso shawushawu wuliriza n'asimuka. What's wrong? Why shawushawu tabugani They're sharpening the knife. ye nga bawagala ebiso ebweru tabugani bannakyalo nga bawagala biso. And go get some rope. Gwe gendo leeta omuguwa Don't make so much noise. toleekaana nnyo Your best bet is to take them out with one strike. kyetaaga kakuba omulundi gumu. We have to. And we have to do it. Birina okufalira tulina okikola balina okufalira. Help us. You're not their family. Lwaki baatuyambye nga toli famire yaabwe? Buying wine. He's contacting the... Yagambye nti agenze gula wayini bannange muzeeyi yagenze kutegeeza bamateeka afune ssente. Strike first. Tukole tutya ffe tuba tusooka okulumba nange sijja kufa nga seerwanyeeko. Baagenda okuggulawo nga n'oluggi lusibe baabasibidde munda. Don't scare them off. Waye mpola mpola sirika tobakanga baasibyewo wano. Akajja samba kasambi. Ono situkanga akutte ekiso. What are you doing? Naye ng'abuuza waayo okola ki? Shawo n'abalumba yabaagabaaga bano abakyala n'abaami baabwe bagenda okulengera nga bukabirizi wano. Lindako n'amazzi agookya owange. We just killed innocent people. Omanyi bantu batidde bwerere ne bukabirizi badde babusibye emigwa babadde bateekateeka kusala bukabirizi babadde bagenda kuyigga. You wake them up. Maama oluggi lwabadde lwesibye mu nsobi tubatidde bwerere tugende. Abantu babatidde bwerere baba bagenda basanga master boshe abange ate ava oggula wayini ng'akomyewo ne wayini. Leaving so soon? Mugenda amangu ago Wait for me. temuninze. Master Lu. Master Lu boshe Not safe for your family to be harbored. gamazima si kirungi famire okutereka menyo amateeka nga nze. Just hold on a second. You Linda mukatini nawe toyinza kugendereka What naawe us want? nga ndeese wayini tunywemu. can leave tomorrow. Tunywemu ogende enkya. Father to treat you to a good meal. Taata wammanji okubeera nga nkuliisaako obulungi. Master Lu. Bane Master Lu nta kiki You are a true friend. gamazima oli mukwano gwange wa ddala But I've wronged you. naye ate nkukosezza nkusobezza. Family's dead because of me. famire yonna efudde olw'okuba nga nze wangi What kiki did you just say? ogambye ki? I'm sorry. Sonywa Master Lu naye nambaaga amutte. Luboshe nsonyiwa. Kupapa si kulungi. Banne abooluganda tugenda gobera Jeneshawu paka awasemba. Jeneshawu yatandika ozimba ejje. Destined to be legendary heroes. Every war, Nammwe mwatekebwatekebwa okubeera abazira b'ebiseera ebijja mu maaso. like the humans who wield them, weapons have destinies and spirits. They will search for their rightful master. And once they find them, weapon and master will live and grow as one. Yabagamba ebyokulwanyisa ebirwano by'amaanyi naye nga mmwe abantu ababiwuuba ebyokulwanyisa ebyo bisigala nga binoonya mukama waabyo lwe bimuzuula ekyokulwanyisa ne mukama waakyo bifuuka omuntu omu ne badda engulu ng'ebyokulwanyisa byabwe babyongeddemu ebirungo. Tubadde tuloota misana kiki kibadde ng'ekya ddala. This must be a sign from the heavens. Kano nno kalabika kabonero okuva eri bakatonda okuva mu ggulu. Nze Liu Bei I, Guan Yu, nange Guan Yu I, Zhang Fei. nange Zhong Fei ndayira Vow to destroy Dong Zhuo. ndayira okusaanyawo Dong Zhuo. Han. Yuan Shao Yani Shao had the highest civil post for 4 generations. oyo famire ye badde mu bifo eby'amaanyi naddala okumala ebyasa bino ebina. Provisions. Y'alina amagye agasinga obunene. Has many skilled generals. Alina bajjeno bangi abaakabi. It's likely that he will lead the alliance. Alabika yagenda okukulembera omukago guno Yani Shao. heroes Bazira bange by their lineages.
or the size of their armies. Mwenna abasinga tupima okusinziira ku kika ky'ovaamu n'amagye g'olina genkana gatya. Gongsun Zan, sir. I brought with me 15,000 troops. Nze ndeese gumu kitundu bantu bajaasi. And I've brought 25,000. Nze ndeese emitwalo 2 n'ekitundu. Lord Wen, I'm Sun Jian. Nze Sun Jian. He is 28,000 strong. Nze nina emitwalo 28. Greatest warriors. The boy next to him must be his youngest son. Oyo omulenzi amulinaanye Sun Chan alabeka ye mutabani we. Commanders, which would be great. Ayina bacommanders abalungi kirabika si kibi. They'll be out of their element. Wesleyan Governor Ma Teng has brought 18,000 troops. Nange ndeese abantu emitwalo 18. And I have brought 20,000 troops. Nange nze Xiaomingde ndeese abajasi emitwalo 2. Bonna bayekera bakuŋŋaanya enkoko ne zittibwa. Lord Yuan is now the leader of the alliance. We will obey his orders, serve our country, and work together as one. Bannange tugenda ffenna gobera ebiragiro bya Katonda tuweereze ensi yaffe. Everywhere. You've become quite famous. Ebipande babitimbye buli wamu bakunoonya. Okoze erinnya. Killed that bastard when I had the chance. Ngamba singa natta ekyana ky'amalayo ekyo nga nkyalina omukisa. Dong Zhuo knows we're organizing troops to oust him from Luoyang. Bannange Kadongjo yategedde dda ntukuŋŋaanyisa amagye okumuggya mu Loyang. And they're waiting for us. Lubu n'abajaasi abalala batulindiridde mu Hulao Pass. They're here today to receive the blessings of the heavens. Tukuŋŋaanye leero tufune emikisa okuva mu ggulu. Now, warriors, we toast with deer's blood. Kati bannange abalwanyi ennamige ffenna tugenda kunywamu nga tukozesa omusaayi guno eno omusaayi gwa kagari. 180,000 along with a cavalry of 100,000. Nange ndeesa abajaasi emitwalo 18 nendeeta nejjira okutaka abajaasi emitwalo 10. Cheers! Bannange tunywemu. Count us in too. Abayina ffe mutubaliremu. Come to join the alliance. Tuzze kwegatta ku ggye lya mukago. You have some nerve talking out of turn. Olina llo okumala googerera wano. Liu Bei, Commander. This is Guan Yunchang. Yenze Liu Bei ono Guan Yunchan. Ida. Ono Zhang Yide. From? Muvaawa. Who's your family? Famire yammwe mwe baani. The Prince Jing Ndi muzzukulu wa Prince, ndi wa Luganda ku Prince Jing. of the Han Dynasty. Given your royal lineage, Engeri gy'oli omulangira. rank and title, Lanka ye eriki. Rank. Bano esiina lanka yonna. I currently live in Pingyuan. Mbeera mu Pingyuan. I do. Famire ekola mulimu ki? Straw shoes for a living. Tukola bugwa bwa ngatto. Side you. Guan Yu is a guard. Zhang Fei, butcher. Gwani yu mukuumi ate ng'ono Zhang Fei mukinjaagi. Babasekerera. Why did you invite these men to enter? Bano eshawushawu. Bano wabaleese eki? Kutuzanyisaamu. My brother is of royal descent. Abaye temumanyira muganda ng'ono mulangira. Saagala mumanyiira. Just Muyina abajaasi bameka? Sir. Tuli basatu ffekka. Kyokka bannange. You have guts, I'll give you that. Muyina llo ekyo nkibawadde. Brought at least 20 to 30. Naye buli mulwanyi gwe mulaba wano alina abajaasi abatakansi wa mutwalo 18, 2. troop numbers don't decide wars. Abajaasi ennamba y'abajaasi si yesalawo ekiva mu lutalo. We have courage and loyalty. Ffe tulina obuvumu n'amazima n'obuwulize. Said. Very well said. Kyogedde bulungi. Men are loyal and courageous. Bannange bano abasajja abasatu bagambye bamalirivu ate bawulize. Si batiitiizi ate bamalirivu. Prince Jing, it is my duty to join the alliance. Bannange nze ng'omuzzukulu era w'Oluganda ku mulangira Jieng buvunaanyizibwa bange okwegatta ku ggye ly'omukago. Then so be it. I don't care about your lineage Wamma nze sifa ku bajjajjaabo. or how many troops you have. Sifa ku lanka gy'olina n'abajaasi bameka bozze nabo. Loyalty and courage. Nze mmanyi okubeera abawanguzi tujja kwetaaga abantu abavumu ate abawulize. Shawushawu. So tell us. Tell you what. Wamma kale katubulire. Well, Tunaawangula Tadongjo. to do is rescue His Majesty, Tulina sooka kununula kabaka. Emperor, as a hostage. But in order to do that,
We have to get into Luoyang. naye ng'okukola ekyo tuteekedde sooka okuyingira Loyanga. Dongzhuo knows this too. Ne Dongzhuo kino akimanyi. Throw all his military power into guarding. Era agenda sindika amagye gokuuma Luwai's Pass. Where he's sending Lubu. Era kyova olaba asindika Lubu. Then we have no chance of defeating Dong. Bwe tunaalema okuyita mu Lulau Pass, tetulina mukisa guwangula Lubu na Dongzhuo. Ebyolutalo abimanyi. Reach Hulao Pass. Tulina okutuuka ku Ulau Pass. Kill Lubu. Tutte Lubu. That order. Very well. Nange ekyo ekiragiro nkiwagira. Give them blood. Tubaaniriza okwegatta ku mukago mubawe omusaayi gwa kagabi. Here. I, Cao Mengde. Toast to our alliance. Nange nze Shao Mengde. Ngamba tunywemu olwo omukago guno. Bajjajjaffe mutuwolekere. Still missing one thing. Waliwo ekibulawo kimu. And what would that be? Kyekiruwa. An imperial decree. Ebiragiro okuva embuga. Imperial decree. He wrote this decree with his blood. Ssaabasajja yawandiika ekiwandiiko kino ng'alagira na musaayi. To summon warriors to save him. Nga ntuma nkuŋŋaanye abalwanyi bajje bamutaase ku Dongzhuo. The 18 warlords. Abalwanyi 18. Your orders. Mufune ebiragiro byammwe okuva embuga. Bonna ne bafukamira. Dynasty warriors. The traitor Dongzhuo. Omuli w'enkwe Dongzhuo The throne. Corrupted the Han court. The yali yamuuna mulondo werukwe. innocent people. Embuga yonna kati agitaddemu enguzi nattana batalina musango. Heaven. To raise an army to defeat Dongzhuo. Njagala mukuŋŋaanye amazajje muwangule Dongzhuo. Heed this decree and take swift action. Mwenna muwulirize ebiragiro byange nga Rene ate mukolerewo mu bwangu ddala. You is undefeated and Ejeno yu tawangulwangako oyo mu lutalo. Genda bamuwe wayini. will toast to the general's victory. Tugenda kunywamu nga Jeno awangudde. Mutegeke wayini. Jeno Shu. Bas. Bagyewulira. Era bagyemanyi. Ejje ery'omukago ne lisindika Jeno Shu agende mu challenge. Laba firimu. Wagamba Nyax Boys kasese. Laba firimu. Bate etandise. Juan Shao. Juan Shao. He's totally outmatched. He doesn't have a chance. Tayina mukisa guwangula ekisajja nga kimusinga nnyo. Bano bawulira. What? Kichwa! Yamutemako omutwe n'agubasuulira eno. Who else is up for the chip? Bannanga ani omulala asobola ekisajja kino. Topapa sooka obaleke. Baleke. Agamba kikka Booster Video Library na mayingo ewa manager Carlton bupiche buli awo ng'ogenda mu katale na mayingo. Tugenda You are maaso. victorious. I will reward you with 100 taels. Bw'ona wangula ngenda kuwa teero 10 eza golodi. Nkwe n'embalasi ez'amaanyi. Basi. One shot. Namba 3. Mubajje n'ab'ettabu. Dongzhuo balina. Akutte ku bana batandise obuyeekera kyabakola. Kichwa. Tayina budde. Kati atema mitwe. Generals, who dares to fight him? Bannange bajjeno. Ani amulumba? Linda. Baleke. Baleke. Wani Shongo kye yakola bano? Onaagaba mitwe baaba. Bannange onaagaba mitwe. Onaagaba mitwe. Ha! Ha ha! Mama nze agamba kifidde n'embaala eddoko kulerwe. This is ridiculous. Bana ebintu bya kisiru ate manager Shedraka embale. Anyone else feel like dying? Waliyo omulala awulira ng'agala okufa leero. And come out of there right now! Bw'aba akyali afulume. Beg for mercy! Bwe mba mutidde mufulume mufukamire mwetonde musabe masonyiwe. Kuno kuswala. Send my brother Guan Yu. Sindikayo muganda wange Guan Yu. Are you Mbasuubiza ajja kudda. Hung Feng was my best warrior. Pani Feng ye mulwanyi gwe mbadde nna namba emu ne bamukuba. Right, there's some lowly guard. Ate mmwe abatalina kye muli omukuumi obukuumi asaba ate omukisa agenda alwane. Shao n'asituka. Bannange ebyokukola bituweddeko. Tetukyalina kyakusalawo. Nze ŋŋamba. Jeno Shao. Brother Guan. Wama brother Guan.
genda olwane woba oyagala. need to offer you a farewell toast. Kkiriza tunywemu nga nkusiibula. Save it. Gutereke. Don't need a special blessing. Seetaaga mikisa gya njawulo. Certainly not for a fight this easy. Naddala ku lulwano lwangu bwe luti. When I come back. Tujja kunywa kawayini ako nga nkomyewo. Wayini ono aba ayokya. Yamugamba Mutereke nja kudda tumunywe nga tannawola. Kubanga ngenda kuwangula mangu nkomewo. Firimu egenda maaso. Kati gamba abali ebweru. Picha etandise. Dynasty Warriors. Dynasty Warriors. Bas. I'm Guan Yu from the Liuan. Yense Guan Yu okuva majja ga Liu. Fight you. Nzize kulwanyisa gwe fala. Nobody challenging me. Gw'atalina na madaala gw'ayagala okunsomooza. Surrender. Bannange nga tujoogeddwa. Kuno nga kujooga. Talina madaala. Tagambye nti jeno. Agambye nze Guan Yu. Nzize ng'ekindeese kutta. Guan Yu n'alumba. Tebaamumalirako na budde. Era abalala tebaagendayo. Ani addako kuba yoyo tebajja kumulwisa. Olaba bwedda battaba jeno. Shawa awulira. What are we going to do? Bannange tugenda kukola ettango yawedde. My brother will be victorious. Nze nkimanyi muganda nga ajja kuwangula mwe mudda. Balinda mutwe. Balinda mutwe eri munda. N'alumba Guan Yu. Abali munda. Balinda mutwe. Najja oguteme egugaana. Wagamba kyayu bwe bugembe kuwa 7 to 7. I wasn't Oneewunyisiza. so skilled. Mbadde ssuubira talina lanka kubeera ng'oli mukugu nnyo. Take your head. Kyannaku nnyo nina okutemako omutwe. Weaker opponent. Bwe lwenwanisa omuntu nga munafu. Them win the first 3 rounds. Nsooka ne baleka ne bawangula lawundi ezisooka 3. The 3 rounds are over. Lawundi 3 ezisooka ziweddeko. Ye saawa. Nkutte. Emis video bugembe ogamba kya. Ate bikiriki mukakira. Baba. Halo! Namugyako omutwe. Guan Yu! Nobody! Ani addako? Kati nze nga nnyinza okugira obadde ki? Ani addako? Badduka buddusi. Dynasty Warriors ISP Uganda ne ISP.ug. Tugenda maaso. Agamba kyomunene Apple's video lugazi. Atake timu ekindi. Polomende ekitamiraawo. Picha bo bugenda maaso. Agamba Chibashiri Busia. Ate Halid video live Busia. Bali mu mpuku. N'olulwana lwe tebalulabye kuba bamuzaala wa. Bino ebyolutalo byasinga okwagala. Bino ebyentalo byasinga okwagala kubanga byasinga okutegeera lubu. Bino byategeera. Talina nnyo birala byategeera okujjako bino. Agamba ki Alex Eidindo ku Sky Entertainment. Ate Conifer Eidindo. Those 8 Nimmalo videos ejinja. Webaleta picha omutaka baba. Tugenda maaso. We have 8 warlords left in the alliance now. Bajeno abasinga baddusi. Tusigazza bajeno 8 mu ggye ly'omukago. Bonna abalala baagenze. Than 200,000 troops. N'amajja ge tulina tegakyawera 200,000. Bannange. Baddizaata. We're not committed to the cause. Baabadde tebamaliridde ku kigendererwa kya kununula nsi yaabwe. Gain. Baabadde muno nga baagala byanfuna. as a cover for their own ulterior motive. Baali beeyambisizza ekya Dongju Crisis. okubikkirira ebigererwa byabwe bye baali balina bo ng'abantu. Rides a steed named Red Hair. They say he can take on 10,000 troops by himself. Dong Zhuo has recruited elite troops from the west, known for their destructive power. Omusajja Lu tudda ku Xiao ne Lu Bei. Kati Xiao ne Lu Bei baakola challenge. We've never dueled before. Tubadde tetuvuganyanga mu nze naawe. We might not get another chance. Katuyinza obutafuna mukisa mulala bwe tutegezaamu leero. Njagala twegezeemu buli omu alabe kyayinawo ne bakwataganamu.
bagambye tuyinza okubutafuna mukisa guno kubanga tugenda mu lutalo tetumanyi batunadda. I think Wen Xiao would run away if he could. Nze ndowooza Yen Shao yabadde naye ajja kudduka. Commander with a prestigious lineage. That's one reason. But more than that, if he doesn't succeed, Dong Zhuo will surely hunt him down and get his revenge. Naye nze ndowooza ekyamuganya okugenda engeri gyali komanda ate ng'erinnya lyabwe ery'ekikaddeni kyekyamuganya okugenda ko Shao ekyo kisoboka. Naye nze nina n'endowooza endala nti ekyamuganya era okugenda yategedde ne bwe tutaawangule Dong Zhuo agenda kumuyiga era amutte kale alina okusigala olutalo luggwe. Komanda Yen Shao Do you fear death? No. gw'otya okufa tinedda. What? To die knowing the kingdom is still in chaos. Kyensinga nze okutya kiri kimu kufa nga ntegedde nti obwakabaka bukyali mu kavuyo bwe kati kyekijja okunnuma. Saagala kufa nga sinatereeza bizibu bya mbuga. The Han dynasty is corrupt beyond repair. You saw those warlords for yourself. So what? Naye gwe tolengera obwakabaka bwa An bonna bujjudde enguzi tebukyasobola kudda ngulu. Gwe tolengedde bano be tubadde tukulembedde nabo olutabaalo bonna nga baagala ssente. It's our noble duty to serve our country. Muganda wange mulimu gwaffe ng'abantu okuweereza eggwanga lyaffe. For the dynasty and its people, I will fight to the end. Era nse ku lw'obwakabaka buno n'abantu ababulimu nja kulwana paka olutalo erunaggwa. Bano be batono abasigadde. Do you fear death? Naye gwe otya okufa? No, I don't. Do you believe me? Nange sitya kufa. Gonzikiririzaamu oba nedda. That was fun, Liu Bei. It was. Kanyumidde Liu Bei era nange kanyumidde. You know what our next move is. Naye ndowooza omanyi kyetuddako okukola. Kyetuddako okukola okimanyi. Yamugamba nkimanyi. Nange manyi kyetuddako okukola. Ekiddako buli omu akimanyi. Kagwa video zikafumbe mu kasabaga bupicha wali nabo n'obw'omulembe. Lojja metiri nyimbale wali n'obwetabo. Beginners Kilyandango webalete wetabo. We'll fight Lubu. Inze ne baganda bange tugenda kulwanyisa Lubu. Luoyang and kill Dong Zhuo. Ate mwe abalwanyi omunaana abasigadde mugenda kukwatagana ne Commander Shao. Mugende mu Luoyanga mutte Dong Zhuo. Everyone will know what you've done. Muganda wange singa tunafuna obuwanguzi buli muntu ajja kumanya kye wakoze. Liu Bei yakutte baganda babiri bagende balwanyise Lubu. Shao akwate balwaliyaza abalala omunaana n'amajja agasigadde balumbe Dong Zhuo. Eloyanga was forged. Bagamba mu kavuyo abazira we bazaalibwa abazira babazaala mu kavuyo. Naddala mu katabanguko n'embeera enzibu mwe bazaala abazira. We have 20,000 troops. Tulina abajaasi emitwalo 2. All will face Lubu's 30,000. Ebweru wali tugenda kweŋŋanga abajaasi emitwalo 3 aba Lubu. Tugenda lwana paka kufa. And you. Bakomanda bammwe babasuddewo. With us and guard this place. Mbadde nsamu twegatteko tukuume ekifo kino. Side mission. But I assure you it isn't. Still, if you don't wish to follow us into battle. Abamu eno mugirabanga mission y'ebbali etali ya kigendererwa. Naye era atayagala twegattako tugobera paka mu lutalo oluwadde mbo tema. United in our minds and our hearts, we will lose. Bwe tuba tetwegasse mu mitima gyaffe ne mu bwongo bwaffe tujja kuwangulwa. I swear on my name. Abo abeewaddeyo sigala ndayira ku linnya lyange. Bannange sigenda balekerera. Kakibe ki sigenda bavaamu. Bannange nze neewaddeyo weereza bajjeno bano abasatu. Abaana bonna bafunye abajaasi abatawera emitwalo 2 naye nga babafunye. That we'd actually command our own army. Omanyi si kirootanga nako nti naffe tutandika okuduumira ejje eryaffe. Bafunye amagye agaabwe. Bagamba kitomiza empigi. Vikende kye. Ali omu bali 3 n'embalaasi ye. Nagambe olutalo wano balugyewo we tululabira balututte mu bbanga.
n'akamu. Lubo osaaga nno. Ani agenda ze kusaaga? Lubo osaaga. Lubo osaaga. Alwana na basatu. Naye alina waaka. Bannange. Lubu. Nagana. Lubu aganye. Batake. Nakbono. Kanyugira amazzi. Lubu aganye. Lubu aganye. Wacha. Namutela omuliro n'aleeta laddu. Nakuba laddu. Naye ki ekyambalo kyono? Abange. Lubu aganye. Lubu akalubye. Ekyokulwanyisa kyalina kyamaanyi nnyo. Kiyita amaanyi okuva mu bwengula. N'agafunanga laddu. N'abeera muzibu ddala. Kanasituka. N'abakanyugira. Lubu ataami. Lubu aganye. Lubu yayanga. Spirits. They will search for their rightful master. Ebyokulwanyisa ebyo birina emyoyo. Bijja kunoonya mukama waabyo. Akadde bwe kanaba katuuse. Blood ore, right? The more blood they shed, the more powerful they get. Bannannyini byakulwanyisa bino baagamba gye bikoma okuyiwa omusaayi gye bikoma okuba eby'amaanyi. Master ali ategeeza ki? Lubei. I was nothing but a lowly fugitive. Ze sina kye nalindi okuggyako omuyaayo gwe banoonya. Came and gave me a new life. Wajja n'ompa obulamu obujja. Now, it's time to repay my debt. Nange yessawa nsasule ebbanja lyange. Kirabika baali batugamba ebyokulwanyisa bino byagala musaayi gwaffe. Ebyokulwanyisa bibulako musaayi gwaffe bifuuke by'amaanyi nga ebirina okubeera. Nange nkozesa omukago mu bulamu ne mukufa. Mwette mwe munaamanya. Waba abagambye nze nina gye ndaga. Bwe babisala ne bifuna amaanyi ne basituka mu bbanga. Lubai yabakuba ekiso kye. Bonna ne bagwa eri. Naye n'agwa eri. Nga bafunye amaanyi. Naye abatiddemu alabye nga kabuze katana yagendereko. Chancellor, Wang Yun's goddaughter is waiting in her chambers. Are you sure you still want to go through with the wedding? Of course! Muwala wa Governor Situ akyayimiridde wali alinze. Okakasa okyayagala embaga ebeewo nti ye. Ate nga kinnindamu. Governor Situ yawadde muwala we ssebo. Chancellor agenda kumuwasa. We need to leave the city quickly.
Gather all of the provisions and valuables. Mukuŋŋaanye ebikozesebwa byonna n'ebyomuwendo byonna bye tulina tuve mu kibuga mu bwangu ddala. Njagala tugende Chang'an wano nkooyeewo. We're going to run out of supplies in 3 days! We have to get into the capital and save the Emperor! We've already... Abaye twangwe tuyingire ekibuga ekikulu tutaase Empola. Omusajja adduka agenda. Release the smoke. We need General Lu back here immediately. Wamma fulumya omukka. Twagala General Lu akome wano mu bwangu ddala. General Lu abakyalwana n'alengera nga bamuyita. General Lu. General Lu. Wangambye kati oli wange. Naye ate mwana muwala okulengera ng'omuwala gwe baawaddeyo okuwasa General Lu gwe yagambye okuwasa babadde bamugabidde Dongzhou gwatwala nga taata we bamuyise. Ayagala entalo ne bamuyise. Bakataala. This isn't over. Luno terunaggwa. Munnemeredde leero ninja baddira. Yabagala luno terunaggwa. Kaŋŋende ne luno terunaggwa. Ekyo bayita olutalo doluleka matongo. Olutalo lwaleka Loyanga yonna. Wulawo paasi yonna ng'ezikiridde. Loyanga yonna ng'esaanyeewo kumpi. Shao Shao yatunulira olutalo nga tebalina ne kibajjeemu. Kuba omulabe yadduse. Dongzhou. Akaana kabendi katwala abaana abato bawasa. Naye nga mwana muwala ono General yamusuubiza luubu. Namuga yenna akwagala mugambe ndi wa luubu. Era luubu yatuuse n'okutta omukago nga gwa musaayi. Bannange Loyan yonna yafuuka matongo. Akasajja kaaleka ka Dongzhou kagisaanyizaawo yonna. Eyo ebadde embuga enkulu eri obwakabaka bwa China. Dongzhou fled the city. Dongzhou ekibuga akidduse. Ne kabaka agenze naye ng'amuwambye. He went to Luoyang and stole the Imperial Jade Seal. Should we pursue him? Ate Song Yan, The Imperial Seal. agenze ku Loyan nabba Imperial Seal. The Emperor is our only concern. Oyo mumuleka atute Imperial Seal. Fe omulimu gwaffe gwokka kutaasa Empola. Abo mbaleke. Abaagala ebyabwe baatandika kunyagula bye basobodde bo ne bagenda. Ne Empola namuleka nga tataasiddwa. Mwana muwala yagenda ne Generali. You're thinking too much. Mwana nge tolowooza nnyo. Adores you. Dongzhou akulowoozaako era akwagala. Opportunity. And destroy that bastard. Weeyambisa omukisa guno osaanyewo ekyana ky'amalaayo ekyo. Well. Nkimanyi. Era nja kukikola. Minisita ono siitu ategese olukwe Sinziggu okulaba ng'ateeka Dongzhou ku ttaka. But yet you let Sun Yan enter Luoyang first. Naye ffe twasobodde okuwangula ate n'oleka Su Yan n'ayingira ekibuga Loyan nga ffe tunayingira. It doesn't make sense. Tetukutegedde mukama waffe. No one seems to understand. Mwenna mulabeka temubitegeera. It's the palace life. Wherever the Emperor decides to go, Empola bwe buyinza. follows. Empola waasalawo okulaga ekibuga we kidda n'ensi weebeera. Our nation is in this mess because its people are not united. Eggwanga lyaffe liri mu kavuyo kuno kubanga abantu tebeegasse. Go. Follow. Mujje tugende mmwe. Mungoberere. Oluvannyuma lw'emyaka emitonotono
nga Dongju yadduka yagenda era nga tannattibwa. Amajja agasigala agali gakulemberwa abalwanyi bano ab'omutawaana abasatu gasigala nga genda maaso n'okutendekebwa era nga gakula era nga gaweera kubanga erinnya baali balikoze ng'abantu bangi ababawulira ku bye baali bafunye n'obuwanguzi bafuna mu lutalo era nga bangi abeetegefu beegattako. balina balakisi yabwe era nga tebalina bakuba ku mukono ssebo tebakyamanyirwa. Anno zaleeta omukulu Shao. General Shao expected you to raise your own army so quickly. Wayi nali sikusubira kukuŋŋaanya majje go na kuweza majje mangu bw'otyo. Liu Bei. It's nothing compared to your 100,000. Gange tegenkanankana gago gwalina emitwalo 10. Yeah, well. Kituufu. I started with 5,000. Nange natandika na 5,000. Why are you here? Ononye ki General Shao? Wine and catch up. Nze kunywamu ka wine. Tuddemu tunyumye ne ku mboozi. Shao Mengde. Dongzhuo escaped from Luoyang. Dongzhuo yatoloka e Luoyang. Been deemed heroes. Ne bano bye twali tuyita abazira. Completely useless. Bw'obuuza nze nkubulira amazima tebalina mugaso. On the other hand, ku mukono omulala deserves to be called a hero. Olowooza ani omulala agwana okuyitibwa omuzira? Wen Shao? Ate Yuan Shao yatugatta. Yuan foresaw the decline of the Han court long ago. Oyo Yuan yalaba nti embuga ya Han egenda kugwa. So instead, he bided his time. Kati ye ne yeekweka n'alinda. Situation from afar. He's no hero. Embeera n'agyetegereza nga asinzidde wala naye si muzira. Then it has to be the man with the prestigious lineage, Sun Jian. Ate Sun Jian yatwala ayina emirandiro egy'amaanyi egy'ebitiibwa. The Jade Seal, he exposed his true ambitions for. Oyo we yatwala Jade Seal yalaga ebiruubirirwa bye ebitalina makulu. Kale naye si muzira. Fortunately, whoever holds the Imperial Seal will become a target for others vying. Naye ate ekyennaku buli muntu yenna abeera ne Imperial Seal afuuka tageti kati buli omu nga gwayagala okulumba okutta ekyo teyakimanya. To defeat Dongzhuo have returned to their homes to build up their strength. Abazira bano abasinga bwe balemerera okuwangula Dongzhuo buli omu yaddayo mu maka ge azimbe amagye ge afuuke w'amaanyi nnyo nga n'antameggwa. Fall into chaos is so they can seize territory. Abasajja bano balaba bonna abasinga abazira be twalina bajjena abakabi buli omu yali ayagala nnyo ekintu kimu kwongera kuwamba na kugatta ku matwale gaalina. Han exists in name only now. Ensi Han kati esigadde mu linnya lyokka naye nga tewakyali ggwanga lye bayita Han. So tell me, kati mbulira wamalwe Liu Bei deserves to be called a. Ani omulala gw'olaba yasigaddewo agaana okuyitibwa omuzira nga twali tweyita? I really can't think of anyone. Walayi sirabawo mulala nange. Aspires to greatness, is magnanimous, ambitious, and possesses great wisdom. Omuzira yenna ye muntu abantu essuubi aba n'amagezi agatagambika. Only true heroes. Mu ndowooza yange omuzira wa nnamaddala ye ggwe and me. Nange. As a Han official, how can you aspire to the throne? Bw'oba oli muzira omujaasi wa Han oyinza ota okwegwanyiza entebe ya Namulondo. Alayira. Stop pretending. Lekera okwebuzaabuza. Not what you want to. Naawe si kyoyagala. Toyagala ntebe. Deep down, munda mutima gwo. You and I are the same. Nze ndowooza gwe nange munda tufaanagana. I'm nothing like you. Tonneesibaako nze sina kyenkufaananya. Oyagala entebe nsaagala ntebe.
You want to know what your two biggest strengths are? Noyagala okumanya ebintu ebibiri ebikuwa amaanyi ebisinga okuba eby'amaanyi ku ggwe. Unflinching composure. Obukakkamu obutanyuyizibwa. Kebe embeera ki osigala oli mukakkamu. I hope that we can remain friends. Nsaba Katonda atukume mu biseera ebijja mu maaso tusigale nga tuli ba mukwano nze naawe. You'll always be my friend. Nze lubeera ojja kubeera kyali wange. Kasita otayagale kuwamba Namulondo. Our nation will know peace once I've conquered it. Go. Nze kyemmanya ensi yaffe ejja kumanya emirembe bwe nnaamala okugiwamba. Xiao Mengde n'asimbula agende. Agambye ye agenze Changani. Ensene tesobola kufuna mirembe nga tannawamba Dongzhou. Kagende Loyan ne bagamba olugero lw'obwakabaka buno obw'emirundi 3 lukyagenda maaso. Tulinde banaayongerako era omutaka aleete. Tubaagala nnyo nga bulijjo. ICP Productions Uganda webalire ettaka part 2 ebadde Dynasty Warriors. Tubaagala nnyo mwebale kanyimirwa temujjangoko.